Mu mwaka 2010 omutanda yasima n'akyalako mu ssaza lye ly'e Mawokota era yatuukako mu maka agawera okulaba butya abantu bwe batambuzaamu emirimu naddala egy'obulimi n'obulunzi. Amaka ge yatuukamu kwe kwali ageyali Kayima kakati omugenzi David Sekyeru nga naffe tutuuseeyo okulaba butya Namwandu Jessica bw'atambuzaamu emirimu nga tumusanze mu kakkalabizo Ssaabasajja lye yaggulawo n'alutuviira ku ntono ng'agamba nti ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'ekkumi mwaka 2010 Beene lwe yabakyalira teruyinza kuva mu bongo bwabwe. October omwaka 2010 kwali kujaganya nnyo nnyini ddala kubanga twali tulondeddwa Ssaabasajja ajja alambula emirimu gyaffe. Okujja kwe kwokka kitumala okuwulira essanyu, kyatumala okuwulira essanyu era nekisanyusa emitima gyaffe nti waakiri kye tukoze gyekiri. Ono atubulidde ebyaliwo nga magulu nnyondo abakyalidde n'ebintu bye yalambula wabula ng'agamba nti wadde bba yava mu bulamu bw'ensi ye akyakola bwezingire okulaba ng'atambuza emirimu Kabaka gye yalambula okuli okulima emmwanyi, okulunda enkoko wamu n'ekkakkalabizo Beene lye yaggulawo. Tetuddirira newankubadde nga kati Mukama wange yanvaako kuuma ekitiibwa ekyo era tunyiikira okukola okulaba nti ekifo Ssaabasajja we yali abadde n'atuwa ekitiibwa ekyokuba nti tukoze nnyo. Yeebazza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde Ssaabasajja wamu n'amaanyi n'aba ng'akyalamula Obuganda era n'asaba amuwangaaze bw'atyo n'amwagaliza amazaalibwa amalungi. Tuwulira essanyu lingi nga Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Lukoma Nantawetwa nga bwali ng'agenda okuweza emyaka 7 mu bulamu bw'ensi eno. Tumuyozaayoza nnyo nnyini nga twebaza Katonda amuwadde ekirabo eky'obulamu, twebaza Katonda amuyimirizza, twebaza Katonda amulwanidde entalo n'azimuwangulira. Yombako omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Honorable Teddy Nambooze ayogedde ku lunaku luno nga mu biseera bwe yali ssentebe w'olukiiko lw'abavubuka ku ssaza ly'e Mawokota ng'agamba nti ali musaale nnyo mu nteekateeka eno nga yeebazizza Namwandu olw'okukuuma emirimu Ssaabasajja gye yalambula. Ne ofiisi eno mwe ntudde kati yali mukko nga nkyali muvubuka ntuula ku lukiiko lw'abavubuka wano mu ssaza nga ndikiikirira ng'owabavubuka abawala. Nalaba ekitiibwa, nalaba nti ddala Kabaka amaaso mwogi nti ayise ku maka mangi n'atuukamu wano era ddala waali wa nsonga nnyo. Ndaba maama ateredde mu maka muno, emmere weeri eriibwa n'ekirime eky'amaanyi eky'emmwanyi nga amaka gano gaakitandika dda. Asinza n'asaba abantu babe n'okukola ennyo kubanga Kabaka ekyamuleeta okukyala bwe bukozi bw'amaka gano n'abakubiriza okwetanira okulima emmwanyi kubanga ya muzinzi nnyo mu kutumbula ebyenkulaakulana nga naye ayagaliza Beene amazaalibwa amalungi. Nga bwe ntuuka mu maka gano nga nze w'abavubuka nga kimpa amaanyi nange okuba n'ekiruubirirwa ekituuka oba ekibeerako n'amaka bwe gatyo. Amakozi abantu balamu. Abantu abalala baaliwo ku lunaku olwo boogedde ku byaliwo nga beeyanziza omutanda olw'okusima n'akyalako mu kitundu kyabwe era bwe batyo ne bamwagaliza amazaalibwa amalungi. Olunaku lwanga mukaaga ogw'e10 tetuyinza kulwerabira kubanga omuteregga yasiima n'ajja n'alambula basajja be nga omusajja ntanaana kufuuka Kayima n'aggulawo woofiisi eyo. Waggulawo woofiisi ne tukuba embuutu ne tucacyanca ne tusanyuka. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.